M20 Mr Gadget iMac icon the game changer Rupi ambanze okuva ku kibese Star TV ne Metro FM nagamba tubawo nakulwa lwa Sunday sawa ziba musama mpaka mwenda nga twale nyimbe sizo kubeza kabi mu week then ne Monday ba hot seat James Proper abike ko kata viral ne Rupi mbawe endinyo nga tubala tukwa analysis nyimbe sizo kubeza kabi nenga otherwise wano ku channel yafu kugata akanyumo kenkola ya video bwetu kutambula so njagala kuba ngambe bazo nakulwa lero ndi musanyifu kuba nti negatidwako nze muita gospel icon abasinga muyinzo muyita legend nesimanyi manyi legends ba legends meaning wano ogamba legend omuntu agamba legend yakola so mumbere no negatako kubanga nyandiza muganda wanga banyigirwa nga Joseph Ngoma gemanyi amatufu gegalwa ago gematufu sebo Ngoma Joseph sebo gematufu ya ekitufu tokoze munsobi yadda katono amanya gange nze Ngoma Joseph Ngoma Joseph gwe mumanyi yennyini so Ngoma Joseph yani mu bumpimpi description yonga tona bakujja music yani kuba nti kutuyisa muntu akulaba for the very first time yani Ngoma Joseph musajja mulokole ate ndi muweereza wa Katonda naye era abantu tebamanyi nnyo byemabega bamanyi bulamu bwange bwa music kubanga era bandabidde mu music mwe bantegeredde bonna abawulidde ku Ngoma Joseph bamuwuliridde mu nnyimba za gospel oba ennyimba eziriyowo emyoyo so sandyagala ennyo bannyonnyola Ngoma Joseph yali tannaba kuyimba ebyo tujja gendayo naye abantu tujja baku brief background ya Ngoma njaga tutunulire Ngoma Joseph ono ebintu bino bitandikirawa okujja mu mbeera gye tukusangamu nti musical concept etandikirawa music concept yange yatandikira mu church yatandikira ddala nga ndokose bwe nalokoka oluvannyuma lw'emyaka ndoza emyaka nga 3 nga mmaze emyaka nga 3 mu church ekirabo eky'okuyimba kubanga nagenda okulokoka nga ekirabo eky'okuyimba munze mwe ekiri era ndowooza singa saalokoka oba oliawo singa ndi muyimbi weeri singa oliraga amafini oba oliawo nandibadde mukubi wa laga kubanga ne laga yannyumiranga bakubi ba laga wanditunulidde ani wandikasusengaani nali njagala kuyimba nga Sean Paul era bwe twabeeranga ku ssomero nga abaana manyo bamuko kulaga wa Sean Paul bwe yayimbanga ebiseera ebyo give me that but get busy like a groove adotiye ebintu ng'ebyo so kati ekyo kyenali naye Mukama nannyamba nendokoka mu myaka egy'okuvubuka omuntu watandikira okuvubuka nali maze okusoma primary fe twasoma tuli bakulu anti edda twasomanga tuli bakulu primary secondary odukirako oba oyitawa nze ne secondary zanagendayo obusobozi tebwaliwo buyingirayo saayingirayo nasoma primary yange nenjikuba wali nali njagala okusoma ate nali mugezi era ku ssomero naye olwo background ya family yaffe tewaliwo tugenda kuddeyo buzzi kusoma bya kikulu ssebo tewaliwo obusobozi bukola kibweyongerayo naye kirabo ekyokuyimba kyalimu so Mukama nambakira awo nga nakamala primary nagimala mu 2 then oluvannyuma lw'emyaka nga 2 nendokoka nalokoka mu 2 nga ndi ku kyalo okututaayaya olwo kyalo kyekyo nali Kawanda wali ku Bombo Road awo ng'oyisiza Derenas awo Derenas eyo yali tennabaawo babikoze ennaku zino ebyo tebannabeerawo masanyu apaana awona wakyaliwo ekibira biraawo waliwo obuyumbayumba naye so nendokoka mu 2 nali njagala okuyimba nga bwe gambye ku ssomero lwabeerangayo eyo nga during lunch time break time abaana obakubamu awo biki so Mukama nansaasira naga omusajja ono bwe simulokolera wano mu myaka egy'obuvubuka bwe ng'avubuka ayinza obutalokoka ate nannyononekako so experience ya Joseph Ngoma olokoka okutandika nti olokose what was your experience ng'omaze okulokoka nga maze okulokoka there was no criticism emabbali n'ekisigadde oba kyali kugwe personally ng'omuntu nekirala kisoboka okubanga n'embeera
nembeeramu gye nali ntandise obulamu bwe nali ntandise okulivinga Mukama yabukozesa nnyo okubeera nga abuyitamu okunsindika mu bulokole okunsindika mu kyaki kubanga nali nnoonya what next ki ekiddako onoonya answer ki ekiddako family yaffe nga bwegambye background si nnungi okiraba so kati ate nga nze nga ndowooza nnyo kiki ekiddako oluvannyuma lw'obulamu buno obw'ensi because obulamu tububaamu netubuvaamu okitegeera kati bwe nafuna omukisa oguwulira abalokole nga babuulira enjiri besalokolera awonya lowooza nnyo musajja gwe mukazi gwe bw'ofa olagawa so neŋŋamba ate nali ntandise okulaba abavubuka abafa mu myaka egyo egy'obuvubuka emyaka gyaffe ebiseera ebyo neŋŋamba wabula omuntu obulamu bwabukwasiza wano Yesu so waliwo amaanyi ago agansindikiriza okukola ki okolokoka so wolokoka transition yo neze empya mu bulamu bwo otandikirawo music oba music ajja later on music namutandikirawo kanjogere bwe ntyo naye sono wogenda mu studio kubanga n'obusobozi tebwaliwo ne studio twawuliranga mpulire nga tomanyi na studio bakola batyo recording otya ennyimba zifaanana zitya munda okitegeera so obusobozi tebwaliwo n'okumanya kwali kutono so ne music mutandikirawo mu kyaki kubanga ze kirabo nga bwegambye kyalimu mwendokoka nindabanga mu kyaki mulimu zikwaya z'abayimbi biki omanye ekirabo kikola ki so n'abasumba ne bandaba n'abasumba makanisa gye nasooka okusabira ne bandaba nga munze mulimu ekirabo ky'okuyimba era ebiseera ebisinga banneesizisanga worship music ministries choir leader okitegeera sebo so nembeera omwo nga music mukwasaganyiza omwo naye kye nakola natandikirawo okuyiiya ennyimba ze nayiyanga nga njiyiza choir ez'omu kyaki music groups ezo so nga ndi choir leader naye nga ate bwe njiya n'ennyimba ekirabo kyange ekyokuyiiya ennyimba nakyo nekigenda nga kikula so nze nagenda okutandika okuyiiya ennyimba ez'okulikodinga nali mbaddeyo olwedde nga njiyiza kwaya nga tuyimba nga oli choir leader naye ng'omanye ekirako njaga tutunulire osooka kulikodinga luyimba ki official okuyingira studio nti olikodinga yes nasooka kulikodinga oluyimba lwange olwo Mukama yanyamba gwe byonna mu byonna ate era lwe luyimba olwasooka olwandeeta ku scene olwasamba akaggi mu njogera yaffe lwasamba akaggi mu gospel industry oba gospel ministry so lwakuba nti kyanyamba nti zinali mbaddeyo mu kyaki nga strugglinga nga mpita mu challenges nyingi so ngenda okutandika okuyimba okulikodinga nga already nina some maturity gyenfunye mu ya music already nina maturity kizibu nnyo abayimbi batono nnyo abayimba oluyimba olusoose ne luba nga luyimba olukutte baba babaddeyo nga oli ku kyaki yani awo kati awo wentandikira okuyimba ndi ku kyaki bagiyita Liberty Healing Center eri Kawanda awo era olwo nali maze okufuna mother church oba kyaki enzaala wentandikira okuyimba otadde amakanda era nfuna omukisa olicordinga mu 2009 naye nga nali mabegako eyo nali ngezezaako kubya studio nga tewali busobozi nagenda nga mu studio n'otuulayo nali nfunye producer omukwano gwange waliwo omuvubuka eyamungattako naye nga nepakira nenveeka nalengena ati netula butuuzi mu studio naye nga nkikola lwakuba nti njagala okuyimba nga ndowooza oba omusajja nali nkwatirwa ekisolo lunaku lwemuna nga akakolereyo akayimba so gwe byonna mu byonna ani arecording akayimba akamalokozi bamuyita producer Adela musajja oyo mukongo nakati gyali akola Adela yakola nnyo ennyimba mu myaka nga 10 emabega yaleeza gospel zayitinga yakolera bapasita bugembe baani n'abayimbi basakula bangi bakola ennyimba musajja mulungi nnyo mukongo so era nakati n'oluyimba lwe naakakola naye lulungi nnyo twawutaddeyo ku mpewo okay oyo take one tugende research okay njaga tutunulire Adela akolera project ya gwe byonna mu byonna luyimbo lwali lw'amaanyi nti lwatuleetera okwebuuza ani ono how was your experience okuba nti ositominze industry in that vibrating way no kati olaba nze bw'oba okyali muto
bw'oba okyali muto mu kintu kyonna kye waakayingiramu tosobola kumanya bukulu bwakyo kwegamba tosobola kumanya bunene naye abantu abaawuliranga music beewuunya ne bagamba ani azza ani muyimbi kyona alabiseewo muyimbi kyona azze mu industry nga because najja ne music nga tabadde tannabaira mu matu g'abantu mukama yampa ekisa ekyo so naye nze ate nkizuula luvannyuma lwa myaka nga wetuva ku gwe byonna mu byonna tuzaako okyawo gwe byonna mu byonna nnoyo yaliko ennyimba ziwerako ezayitimuka nga nze tombuulira mulala awali yesu wange olwo abantu balwagala nnyo abantu abayise mu mbeera embi ez'okunyigirizibwa kwaliko oluyimba kyawo nyimba ng'oli mulaba tobita n'endala ennyingi so bwe tuva ku gwe byonna byonna albumu album kwaliko ennyimba meka albumu eyo yasooka yaliko ennyimba 6 because by that time nazikola album zikyali mu nyimba 6 wagikuzaani ebiseera bye twalina kasiiwuukira lusiini n'abasikale wagikuza promoter ki album zijja mu 2009 nasanga abo ba distributors abo abagula music baweddewo wali wasigaddewo omusajja omu owa X-Zone bamuyita Brian Kabiito era oyo nga yali aspecializinga mu gospel music naye nga talina sente zagula ziryawo olwakuba kale zambanga mu 2009 awo fe twasanga music aweddemu sente mu ngeri y'okugula bamugula millions zaali 3 ate nga naza akuwe mu kitundu n'omala ebbanga n'obanja n'akwongerayo endala ziweddewo naye zaali nyingi because nali sirootangako kutunda music okitegeera Joseph Ngoma avaawo tuzaako albumu eyokubiri ebeerako ki oba luyimba ki olusamba akaji ka albumu eyokubiri yaliko oluyimba kambeerenga naye alabika alina maaso gyantwala baluyita kambeerenga naye ate oluyimba olulala olwajja oluyimba olulala nalwo oluli ku albumu eyokubiri lwo lwajja mpolampola nga lulya baluyita nkuwa amatendo kuwa ekitiibwa time yatuuka ate ne lubuuminga nnyo kuliko ennyimba endala nga nteseza mukama gwalina ebireeze binkolera nteseza mukama n'endala nnyingi kuliko walibaayo okuyimba walibaayo okusanyuka so kati awo albumu eyo bwe yaggwa ate netandika okuleeta olwo mwaka ki singles kati eri bwe nafulumya eri mu 2009 kati eno kyantwalira emyaka infact luli oluyimba gwe byonna byonna lwasooka ne lujja nga luli lumu lwajja nga single olwongerezaako endala eziwera ennyimba 6 zaggwayo mu 2010 awo neyo nebeera albumu kati albumu eyokubiri ejja mu 2012 oluvannyuma lw'emyaka nga 2 awo neeta albumu endala eyokubiri ogitunyonyodde woogita eyo yaliko ennyimba meka yaliko ennyimba 6 nayo yaliko 6 ezo ennyimba 12 kati eyokusatu albumu ziddako awo kati awo ekintu awo mu 2012 awo ekintu kino ekyokukola albumu oba okukola ennyimba nga zikola albumu ndowooza wekyanafuira kyagenda kinafuwa kati awo kuyimba singo nga kyekikutte singo kyeza eddawaawo ngamba ye kati mmenyekera kikanko singo eyaddakawo baluyita yeggwe munnange oluyimba lwange lwensinga okwagala saidi yo yeggwe munnange ono inspiration evaawa inspiration eyo eveera ku bye nayitamu nze obulamu bwange mpise mu bintu bingi naddala obuto bwange so inspiration eva najjukira ebintu bye nayitamu nendaba nga mutuufu abadde mukama n'okubeera nga nsobola okuyimba ne wabawo abantu abantegera abantu abanyumirwa kyenkola abantu ababeera inspired by my music yegwe munnange yaliko maama waliwo olulimu maama ate lwe luli lwe nakuyimbiddemu lwe luliwa albumu yasooka nze tombuulira mulala lulimu maama naye gwe munnange alimu maama nakula lwa maama ebyataata sibimanyi nnyonnyo olwo luyimba sijja kuwaana naye nze lwe luyimba lwo lunsingira simanyi lwali personal experience but it's one of my biggest songs ku lwange gospel songs ezitalimu n'oba topise omanyi mu music waliwo okupika n'obutapika but to me n'oba oluwadde mileage oba toluwadde trust me omuntu alulira nga lutouch nga ate luyina ngekyerukuba so yegwe munnange oyo naluyimba najjukira stories mama zeyanyumiza mama afu yali munyumyanga sometimes naddala nze yanyumizanga nnyo kuba nze nabeeranga nnyo naye nga nali nze mugalanda waliwo omwana eyatufaako family yali abaana bameka abaana twali 4 kati owokutaano yali lastborn yali yafa bamuloga n'afa yali mwana wa buwala
n'afa so nensigala nga nze mugalanda ate ffenna abasigalawo twali balenzi so kati nze najjukiranga nnyo mama byanyumizanga sitole ezedda mu ntalo abakazi be baba basalangamu abaana so byonna bye nabigattagatta n'ennyimba oluyimba olwo okola yegwe munnange single teyali album yonna kola single eyo single eyo ejjana birungi ki single eyo yankanyuga nnyo mu bantu abali tebannamanya naddala mu bantu abatali nnyo ba mu kyaki ba mu kyaki eri munda ewaffe olulumba lwankanyuga nnyo eri mu bantu abatali nnyo ba mu kyaki yayimba gwe munnange vubuka oyo ayimba bambi nyimba ze eza gospel nnungi ayimba bulungi nnyo yaya so lwankanyuga nnyo n'ebintu ebirala bingi ebiyinza okujjira ku kintu kyonna mukama kyabakuwadde senga kiba kigize. Joseph Ngoma okoze ennyimba ezo okututuka ku gwe munnange oyo alabika nga lwe luyimba olwali olw'ensonga n'abantu okukkiza nti oyimba ebiseera ebyo nga tesiraba vidiyo zo kyekyatuka ku vidiyo zo natawaana nnyo nazo kati olwokuba nti saafuna mukisa abantu ab'okukola nabo omanyi industry we yatuuka kati music industry oba ya gospel oba ya secular bw'oba tolina bantu bakukola nabo in life music akaluba so vidiyo ezasooka zantawaanya nnyo nagenda okulaba vidiyo ezasooka zonna nga gwe byonna mu byonna kamberenga naye kuwa amatendo tezaavaamu kiraba nga buli kimu olafubana wekka ate gospel music si secular nti we are so deep in business tuli nnyo mu business okola ennyimba n'oziteekawo awo bantu ne okitegeera so kati neŋŋamba ebya vidiyo kangirambireka era vidiyo yagwe munene nagikola luvannyuma nagirabye vidiyo mpya as compared to audio mukale ne vidiyo mpya vidiyo yajja luvannyuma nnyo olwolimba nagenda okula vidiyo nga lubaddewo emyaka ndoozanga 5 nga lumaze emyaka nalukola 2013 naye vidiyo nagikola 2018 okitegeera waliwo n'omuyimbi awo yaluddamu awo n'ayimbamu olulwe omuyimbi oyo bamuyita Saniyo wamu olukusa omusajja we Makinde buli wagenda aluyimba Saniyo muveeko Saniyo ye ate atera kunkola mu bivuunu naye waliwo gwe bayita omwana bamuyita Serena ani waliwo omuwala awo yaluddamu simanyi nnyo bayimbi yaluddamu awo naye nze gwe nsinga okulaba ye Saniyo buli kivulu obasyo mu bbaalo bawa ayingira nagwe munnange so Saniyo oyo namuwoninga nako nengana ne ku poliisi ne bampa reference ekola nemuga Saniyo nja kukwata munnaye kimala kati sente z'okozeemu byofunyemu bimalana Saniyo muganda wange ennyimba zonze ziyimba because nkwagala oli muganda wange nene manya nti Saniyo anoonya kyakulya nene muga Saniyo era kikome ku ki kimala ate bano abalema abaziyimba mu mabaala abalema ate bo bambi bayimbe because bambi era olaba kati oba Saniyo yaziyimba Saniyo ayina emikono naye ate bayimbe baba bambi banoonya ate bwe babanga kubanga gospel music okwawukanako ne music omulala nti ennyimba ezaffe embuulizi za njiri ziweereza so omulema bwaluyimba ate zisobola okwongera okukoma ku mitima gy'abantu bwe balaba aluyimba ekikula kye agabambi olaba ono omusajja naye oluyimba lwawulidde okuyimba okubeera nga ayita waddamu amaanyi so olaba nga kikola ng'ekyo so tuwulidde okuva 29 wali ozze 2012 paka woteera gwe munnange mu bbanga byonna tuwuliddeyo concert n'abantu okuba nti bayimba mu nnyimba concert ebeerawo ddi concert nno nze ndowooza nakoma okukola concert nakolayo concert obulamu bwange bwonna obwa music nakolayo concert ndowooza nga 2 ate nazo era because nga bwe gambye nti mbadde ndakinga abantu ab'okukola nabo okitegeera nazo size zaawulikika ennyo tezaawulikika nnyo yadde nga waliwo ayo abazitegerako ne bajja ne bampagira so concert mbadde sinnakola concert ekyo kyekituufu naye nga okay katutetoleemu katiri tukomewo so Joseph Ngoma tonakola official concert gyogamba nti mu Buganda wange ku bibala bya music abantu tubogeddeko tulabye n'abalala bafunye mu music wo enteekateekerera tusuubirayo akantu konna mu maaso ekituufu kyo nino concert erina okukolebwa era nkirowooza era ndi mu nteekateeka
nina okukola mega concert. Ekirungi music wange mu bantu gyali. Music wange mu bantu gyali. Music wo ayina amaanyi mangi nnyo okusinga gwe lwaki? Ayina nze sinza kwegeraageranya na music wange because music wange ya very Katonda ate Katonda yamwawula. So oluusi nyinza obutasobola kudduka kugoba music wange okitegeera so naye so njagala kukola concert neetaaga abantu abasobola okukola obulungi ebivulu oba ekivulu abantu nga promoter akugule atimbe best of Joseph Ngoma. Yes tukole concert e Kampala wano mu linnya lya Yesu. Manyi abantu abanyumirwa ennyimba zange era mikwano gyange bajja kumpagira. So ekyo kyo nkirowolezaako ddala era nkisabira ate era kijja kubawo mu linnya lya Yesu. Otubalira wakayimbira bbanga ki myaka emeka? Myaka kati mpezeze emyaka 10. Myaka 10. Kubanga kuva mu 2009 mpaka kati kiweze 10. So kiba kyetola njagala tutunuulire ahead of you gospel music ono abasinga nja kuwa example y'omusumba nga Bugembe ayimbye gospel music n'akatinga across Levikson ne bayingira amabaala ne baperforminga ne mabaala sikulaba nko mabaala oyingira ddi amabaala? Ebbaala sekituufu music wange ye gyali aweerezaayo ekyo kyebaliza Mukama naye nze nganze omuntu mbadde sinnagendayo simanyi oba Mukama teyakimpitira nze kugendayo naye nga ye music gyali ebbaala simanyi ddi bwe naziyingira ate sinza gamba nti oba siriziyingira wabula Mukama bw'ali nga ndiziyingire nga nkola ki nga ŋŋendayo. Njagala tutunuulire gospel music ono mu myaka 10 gy'obaddewo bayimbi ki boogamba nti bano tuyinza obutabateeka mu order bayimbi ki boogamba nti music gwe bayimbye ono butuufu owa gospel gwe tuyimbye anyinza okulankengayo abataano naye tuba tetubatadde mu order? Abayimbi Pastor Wilson Bugembe bakoze kinene nnyo mu gospel industry gospel music industry ba Judith Babirye waliwo omwana bamuyitanga Grace Morgan lwakuba nti naye teyalwawo nnyo wano yayimba n'agenda e Bungereza ali UK eyo. Grace Morgan yali w'amaanyi nnyo y'omu ku bayimbi aba inspiringa so abo si basatu. Kakati waliwo anyway njogera abayimbi ndowooza n'abantu abatali nnyo ba mu church be bayinza okutegeera waliwo ate aba mu church be bamanya nagamba balala bayinza obutabategeera waliwo abayimbi nga bamaanyi nnyo naye nga bali nnyo mu church balokole babategeera so ndowooza Grace Morgan yakola bulungi naye yavaawo mangu. Pastor Wilson Bugembe deni Judith Babirye abalala George Okudi naye yakola bungi n'agenda mangu. Yatuleetera ne Kola Awards okuva South Africa. Yes, kati wabulayo ng'omundowooza ani awo abalala nno bangi besigenda kwogera kuba gambye nti bo bwenna aboogera ate kitebategeera naye nga ate so njagala tutunye omukiki guno omupya oguze nga nawe wokyalo tulina omukiki ogubaddeko ba Exodus ba Levikson bakupi Bulayi gukola gutya ogwo? Omugigi gwabo nze omanyi kati gospel music naye alimu categories kakati kategole y'abaganda bange abayimbi nga Exodus nga bobamenye tubateekamu simanya bagira Urban gospel kategole eyo gye kyobalaba nti eyo sinza gyogerera nnyo bakoze batya because sisobola kyogerera nnyo naye njogera kino kyentegeera. Urban gospel ono gwoyogedde kalabika nga akole kusinga essente okusinga gospel omu church gospel gwayimba akole ssente. Gospel wange nze yandikoze ssente lwakubanga kugambye nti sirina mbadde nkyalakinga abantu ab'okukola nabo mu lugendo luno. Gospel wange ye sekirimu yadde okubuusabuusa because nze okusinza ku information n'okunoonyereza kwenzize nfuna mu bantu abanyumirwa ennyimba zange ate nga sina balokole amambuuza concert sokola ddu concert si naye mwana gwe senga omanya ennyimba zo bwe ziri mu bantu bwe baagala ennyimba zo so amawulire ngaago laba nti ennyimba zange zandikoze ssente naye just ndakinga abantu ab'okukola nabo. Joseph Ngoma bukyayimba wali obaddeko ne manager?
sibenangako na manager tobanko na manager tobanko na promoter kugamba nti ono ambadde mabega tukole wadde si manager wange nze ate bane benkola nabo bantu mikwano gyange just ajja nakulumirirwa naga naye Joseph kamuyambeko mu nti just be friends friends naye nga nze sina personal promoter nti promoter wa manager wofunayo omukisa nga lwayagala okumanaging osobola okumukkiriza ya kasajja ne tutula ne twogera ne tulaba ne twogera challenge gyensobola osangamu nti nze nyimba gospel music ndi mulokole kati oluusi management si zino zitira nnyo zijja ebiseera ebisinga nga they are more focused on business nti oluusi wekanga tezigenda kuyingira mu ministry okitegeera so ye challenge yenfuna naye bwenfuna omuntu nasobola okukkiriziganya ne tugamba nti n'ategeera nti Joseph Ngoma mulokole muweereza ayimba gospel music yatandika okuyimba n'ekigendererwa kyakuweereza kyakukokyera nandekeramu ka space ako akasa instead of omuntu okugana okugenda mu church okola ye challenge eriwo okay Joseph Ngoma buzibu ki bw'osanze mu gospel music ahead of your decade oba emyaka 10 giro gy'omaze mu nsika ya gospel buzibu obusinga obune bya nsimbi financial support financial support etawanyiza era abayimbi bangi abatawanyizibwa bambi aba gospel musicians bangi gospel artists abatawanyizibwa gundi eyo challenge eyo ebyensimbi gospel music ayingiza kitono nnyo naddala wawani waffe mu Uganda ayingiza kitono nnyo okusinziira ate ku maanyi getuteekamu n'essente zetuteekamu njaga tutunulire challenge y'enkokola abantu bagamba mu gospel music waliyo enkokola n'amalogo amalogo go sigamanyiiko muganda wange sirowooza ddogo mu gospel music era oyo alogera mu gospel music ate aba simulokole aba yagwadda ndowooza nga tetumanyi naye ze enkokola zo gyeziri ekyo kyo sijja kukulimba nti teziriiyo gyeziri lwakuba ziri spiritual omanye bayibuli etuyita ba mwoyo ebintu eby'omwoyo si byebintu by'okulaba physically si bintu byangu okulaba nga ebino ebiri physical nti gundi yatabuse ne gundi agenda muyimbamu oluyimba kitegeera naye nga era enkokola gyeziriyo because nabo abantu we babeera nga abantu bawulira obujja so kyangu nnyo okuyimba oluyimba oba abantu okwagala ate gundi nakola ki njaka tutunulire nga tujja ahead of before we go into our session njaka tutunulire abasumba abenjawo tulabye Bugembe tulabye alina church yali attached on church si gyoliko nze church obuweereza obwa church obwange bwakatandika tubadde twakatandika mu mwaka guno gwennyini omwezi gwali gwakusatu ndoza oluvannyuma weeks zalinga 2 zetwakamala ate netugenda coronavirus natujjira so church bagiyita praise and worship power church eri wano najja nankumbi ku Ntebe Road awo tuli awo mukama wa kyatusimbye yes awo mukama wa kyatusimbye nani badde natandika dda church naye nalinda ebire ebituufu kubanga senga nali wa kutandika lwa abantu bangi abangamba Joseph otandika ddi church fwe tuwulira ennyimba zo tuwulira nga zitusumbira ddala you can be a pastor, good pastor. So naye nze because nawuliranga though calling eyo mbadde naye era nagirina nga mpulira ekiseera tekinnabakola ki kutandika so satandise church because ndi muyimbi twatandise kusumba ndiga Okay, katwetolemu tukomewo la session nga omukulu Joseph Ngoma gospel icon njamuyita legend kuba ennyimba zinspiranize bangi ziryoyo abantu bangi emibiri oba emyoyo bali wa myoyo si mibiri kuba omubiri guyinza okusigala tegutambula so katwetolemu tufune session esembayo atunyonyole musajja mufumbo si mufumbo musajja kiki mu mbeera katwetolemu tukomewo session yaffe esembayo tukomyewo nga tuli ku session edire esembayo oba esembayo omuntu atulaba Joseph Ngoma yakala teke byonna tubyogedde oyimbye abantu ne bakuwa ekitiibwa n'ofuna emikwano through music ne bakumanya Joseph Ngoma alina obuvunanyizibwa n'obuvunanyizibwa ssebo n'obuvunanyizibwa obweka ssebo obadde ogana ndi awo bwentyo n'obuvunanyizibwa ssebo oli musajja mufumbo ndi musajja mufumbo nawasa mwaka gwali gwa 2015 ndoza nayanguwa okuwasa abayimbi balwawo owasa abayimbi bakerewo okuwasa si ba gospel si ba secular naye mukama
N'omusumba Bugembe tanawasa akyetegereza. Akyetegereza esero. Olowooza awo ekini kati olowooza omusumba oba omuyimbi nga wa gospel yantute ebbanga ki nga tumusa okuwasa? Ndowooza tekiriiko bbanga naye kiri eri kusalawo kwa muntu nangeri ye gy'alabamu bintu ne mu mwaka ogumu omuntu osobola naddala abayimbi ba gospel kubanga eri mu nsi gye babale ennyo n'ogaa kakati wempasiza wano okitegeera kati wempasiza wano ate bano abawala bwe bati bajja kuba tebakyajja mu bivulu byange okitegeera kwegamba mu nsi gye nkiraba ennyo naye no mu gospel sirowooza nnyo nti omuntu yanditunuulidde ebyo so nze ndowooza nti omuntu teyandiruddewo kuwasa ng'atuusiza ekiseera ky'okuwasa tekyetaaga nnyo kubala ate oluusi oyinza okubala ebifu. Joseph Ngoma kati nimu nga tunebakuba tuwumbawumba njagala tutunuulire worst element gye wali ofunye mu gospel music, your worst moment. Ndowooza kyenyinza okugamba ndowooza waliwo concert gye nateekateeka era eri emu ku mu concerts entono nnyo zenkoze mabegako myaka mingi emabega waliwo abavubuka awo bajja ebanga Joseph twagala kukolera Kivulu nembesiga ne mbesigisa concert it was 2000 yali 2013 I think 2013 so ne bankola bubi nnyo mu concert teyabeerayo ate nga concert ku lunaku lwennyini lwe yali erina okubeerayo lwe bakyankalana n'abeebyuma concert neneeyibwa ne bagiyibwa ng'abantu beesomba bajja by that time twali tugitadde wali ku Equatorial parking waggulu awo wakyabeerayo naye teyabeerayo ekintu ekyankola bubi nnyo so nenjiranga n'ebivulu mbiwummuza ne ŋŋamba kati bwe naba sizemu kufuna abantu beesobola mu bivulu sigenda kukola ki naye ng'abantu baali bajja abantu bajjanga emmotoka baziweta baddayo what's happening abantu babuuza ki ekigenda mu maaso so ekintu ng'ekyo sinza kumalaga kyerabira mu bulamu mu lugendo lwange olwa music. Best moment eri ki mu music so far? Gospel music best moment yange mu gospel music ndowooza ekiseera mwe nakolera oluyimba gwe byonna ate nenduwulya nga bali okuba ku radio nebuuza ndowooza kino kibeera ku muyimbi nsobola okuyimba abantu ne bawulira oyimba nawe ku radio nobeereko linagaemasuka naga owaye tega radio eno oluyimba lwe balukuba so ekyo kyekimu kyekisinga mu gospel music mu lugendo lwange olw'okuyimba. So njagala tutunulire, do you have a dream car? Dream car ogyeko gy'ovuga? Dream car motoka nyingi zenyinza okugamba nti Katonda ng'akyandisewo mu bulamu buno obw'ensi emmotoka ndoota okugivuga. Motoka ziwerako ate tutulire dream country Uganda. Dream country yange ndowooza era nazo ziwerako ziwerako mawanga nga America, Bungereza, Spain, mawanga nga Germany, mawanga nga Jamaica, yes mawanga gawerako naye nga ndowooza America. Jamaica ki ekikwegombesa Jamaica njagalayo kugenda kuwummula ebanga nti ebiwummulo bingi oyagalayo bisulo oba beach? Beach ezo ogenda kubanga beach ezo Katonda yazitonda ogenda n'owummula mande manyi zikutwala ku luguudo lwe bajja so mawanga geego ssebo. So njagala tutunuulire mawanga tugamensyoninze dream car n'ebisigadde gospel music ono wali oyimbyeko ebweru nga si Uganda wano yali akututeka amawanga n'oyimba ebweru wali olinyeko ennyonyi lwa gospel music? mawanga gawerako naye nze nkola yange era kino nsiiba nti kasitira kwagala ku mentioninga mbadde eno n'eri okitegeera toyinza kukikkiriza naye nze nina byenjawukana n'abantu abalala kiringa nze saagala nnyo kumenya
senga oli ambuuza mu interview yonna nti tubuulire obugagga ki mukama bwakoze ekya ebyo byayagala abantu babyezuulire naye nga nze sagala nnyo okukola ki so nga tudduka oba nga tumaliriza Joseph Ngoma bubaka kibowa abantu abakulaba abantu abali mu mbeera abatalina ssuubi abaweddemu essuubi generally abantu abadde bakunyumira abantu abadde bakulaba nga babadde tebakumanyi byafaayo bitonotono eno part 1 tetuyinza kumala byafaayo bya muntu mu lunaku lumu naye tufunyeeko sayidi tugezaako okuba nga tutegeera sayidi so bubaka kibowa abantu abakulaba obubaka bwe nsobola okuwa abantu kwesiga Katonda na kutunuulira Katonda naddala kati bw'otunuulira embeera ngeno gye tulimu ya coronavirus abantu buli kimu waliwo okuddamu emabega mu buli bulamu bwa buli muntu mu mirimu mu buli kimu so engeri yokka gye bayinza okuyitawo kutunuulira Katonda yekka nakwesiga Katonda kubanga mu Katonda taggwesaamu ate Mukama atalemererwa n'abagagga baggwesaamu okitegeera nti ye Katonda taggwesaamu kuba tosobola gandi Mukama yawedde yetaggwamu yagemulira abantu Mukama asobola okukubira ekkubo litali ng'era akozesa abantu bennyini bemulivinga nabo obulamu mu nsi oba ebintu byennyini mu nsi okitegeera naye maaso bw'otunuulira abantu owedde ojja kufanga n'ekiseera abamu balina olugero lwe bagereeseza nga bagamba coronavirus asinze ekyaki amaanyi tasobola kubanga oba kyakizigaddwa andi kati olaba church the main church is you and me okitegeera era yo gundi amakanisa mwe tukuŋŋaanira abantu abangi bayibuli egwogerako nga just bizimbe ebikuŋŋaanya naye nga church eyogera ku nze kyobalaba nti services zikyagenda mu maaso ku social media abantu basumbira ku social media sebo ate kati ennaku zino gwe tulaba nti Katonda yabadde mulungi bino ne bijja nga waliwo enkola ya social media nga waliwo technology owa social media nti abantu abasinga basobola okwaccessinga ku social media okitegeera so olaba nti newankubadde nga wazzeewo embeera eyimiriza abantu okugenda mu bizimba okusumbibwa naye waliwo era ekisoboka okukolebwa okusigala nga tusumba abantu so kyakiyenze kitegeera bayibuli ega nti ndizimba ekkanisa yange kuggwe n'emiryango egy'emagombe tegigiyinza kakati coronavirus tasobola kuyinza kyaki ya Kristo kubanga I'm telling you tosobola kuwangula kyaki ya Yesu anti why kyekyo so nga nkuta kapya kyakaliwo ketulina akajja after covid oba after lockdown tulinawo ekipya ekijja oluyimba olutambula kati olupya nakaluta lugamba nti luli about tuli ku bantu lukubiriza abantu okubeera nti babeera beegendereza eri bantu bannaabwe tebateeka ssuubi mu bantu bannaabwe ndabye ebintu bingi ebibadde wano mu nsi okumala emyaka mingi naye nga kiva ku bantu okuteeka ssuubi mu bantu so baluyita abantu abo luyimba olwo lwakoledde abantu bangi nnyo lwakoledde bannabyabufuzi waliwo abalukutte ne baluteeka ne balukolamu ne video lyrics ez'ebyobufuzi bakozeemu ka people power biki okwambuka naye nze nga bwe ndi musajja akwata mpola nakitunuulidde nga oba oli awo be lwasoose okulyowa emyoyo wafuna omukisa katotomu Joseph ne bagamba wano tulinawo enzigi ziri 3 nzigudde oluggi lwa yellow nenzigula oluggi lwa red nenzigula n'olwa green oyingira luliwa mu mbeera eno gye tulimu obuzibu buba buzze okujjako nga Katonda yaŋŋamba mwennyini nti londako oluggi lumu ku nzigi ezo tulina oluggi lumu twagala oyingire kuba bw'osigala ebweru empologoma ekulya lwonna Mukama lwabagaye tuoba oyingira nze Mukama lwagamba nennyingira naye nga nze ndi mulyoyi wa myoyo abantu bonna mbalyowa essebo so nga tudduka nsaba Joseph bambi abantu bawampere kapeera bawulye ku gono n'eddoboozi nze nja kusaba akapeera kange yegwe munnange abasigadde ojjabbe akapeera kakapya olugendo lw'obulamu lubeera luwanvu bannyabo ne bassebo talalala mulimu abamu we bakaabira nga tabamu basanyuka mulimu bingi ebinyigiriza abantu nga n'abagagga bibakosa mulimu ebiseera lwonoonya okuwummula naye ne kubula nze bino bye bimu ku bibadde mu lugendo lwange olutuuse wano omanyi nakula na maama ebya taata sibimanyi nnyonnyo
twabeerangawo ne mama ng'ennaku ezunza yali mukazi mukozi ayagala abaana afiirawo ku lw'abaana ebyokulya nga bibula lwe mufunye nga mulya lwe bibuze nga muguma abaloga nga baloga endwadde zaaluma abali obulungi baseka kale nze okubeera wano okubeera kino abadde Yesu yanyambye era ye munnange yegwe munnange yegwe munnange ndoza akapya kati akapya ndoza kanyimbe mu kolasi tewali buzibu abantu bakafuna eki abantu abo balungi naye tobesiga bambi abantu abo balungi naye sibesigwa ne Katonda kyongera nti akolimiddwa eyesiga omuntu bintu by'ensi eno birungi naye tebibeerera munnange ebintu ebyo mubifuna tebikumalanga mu ssebo olina kwesiga Katonda yatagenda kukulekanga suubiri olibenga mu Katonda yatagenda kukulekanga olulimi lupya neyanza nnyo taata akaddeko okubanga ompadde akadde n'olabikako wano wenyini so imac ico the producer game changer 2020 Mr Gadget CEO RP Promotions large upon yourself Oriscat okuba kyabese same media films wano Freedom City abasajja bakola audio video akugata ne promotion ne airplay ku TV ez'enjawulo n'okukola graphics ne animations ebintu ebyenjawulo batuukirire babaawo omuganda nga Oriscat ne Kuka Pro musajja akola ku TV emwe awo ekansanga naye nga bakola graphics ne setup ezakabi ezenjawulo so batuukirire banoonyeko ku mutimbagano mukwatagane of course mbadde etatade wana ndole Myra Macklin tusayiniza out subscribing a channel ekigunda enkola video channel zaffe zonna ne TV stations wano ku Star TV subscribing alaba channel yaffe eno nkwebaza nnyo muganda okubanga otodde akadde we sign out we love you thank you so much.